HM yabadde ngambye nkwateko ku bintu ebyo naye nedda obudde bwe tulina buno buzibu wadde tugenda kusoma ensonga ezitegerekeko obulungi tuziyita al umur allati tajribu al baraka ebintu mu busiraamu Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye batulaga nti bye birimu omukisa biki ebirimu omukisa mu busiraamu abayina akakalaamu ojja kuwandiika tugenda kwogerako ensonga ntono tulekerawo okunoonyeza emikisa mu masabo tulekerawo okunoonyeza emikisa mu muddo tyakaddo bwe katiti tulekerawo okunoonyeza emikisa mu bigere by'abakazi nti waliyo ekigere ekyebiki ekyebisiraani kitegeeza opposite waliyo ekyemiki nti waliwo abantu abayina ebibatu nga womutununamu bwoti ayinamu akagambo m tunula mu kibato ky'omusiraamu mulimu ki mbu osanga nga m yakwata waliwo abayina nga tebyakwata mbu ayina m eyakwata mbu mawanda simanyi mbu oyo aba muki abeera mufunyi kati ebiseera ebisinga abavubuka aboononefu abantu tannaba kuwasa muwala amukebera yenna alabe oba alimu omuki mukisa n'agirawo ati engalo n'agirawo ati n'alaba wano emu nga yakwata naga kano wokawasiza ojja kunoga eki nti wezisukka bazita nuthu seeka alumyeko ku lulimi ne bazita nuthu basiraamu ngenda kubabuulira olwaleero emikisa giri luddawa naawe woddayo ogambeko mukyala munno ne muvubuka munno nti twasomye emikisa Allah yatulagirira wegiri n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate nno ekisinga okwewuunyisa ebintu ebirimu emikisa mu busiraamu tusula nabyo tutambula nabyo tuwangaala nabyo emikisa kyeki nandibadde definition zino nzibabuulira nnyingi naye kambabuulireko ebitonotono ekiyitibwa omukisa oba baraka tukiyita baraka mu lulimi oluki oluwarabu olusi kitegeeza aziyada okweyongera kwekiki kwekintu ntuga nti Allah amuteereddemu ki amuteereddemu baraka oba si kyekyo ekigambo baraka Allah asobola okukiteeka mu kintu n'okifunamu emirembe byonna bitegeeza muki mukisa kati Allah waateeka baraka mu ssente zeeyongera ate nannyinizo n'azifunamu emirembe Allah waateeka baraka mu famire eno Allah agiteekamu emirembe n'agijjamu emiswiba n'olwekyo tugamba nnyo nti barakallahu fiika ekigambo ekyo kiyitiridde nnyo ku nnimi zaffe njagala kitangaaza mu ddakiika zino ze tuyina entono buli muntu abeeko kyayigako ku kikwatagana n'omukisa tuli ku peegi yemu baganda bange abakyala mwe musinga okunoonya emikisa nammwe abaami munoonya nnyo emikisa naye muwulirize ebigambo bino omukisa ogusooka yenna omusiraamu ng'ogwagala atamassuku bilqur'ani sooka weekwate ku Qur'ani erimu omukisa wabula tebitegeerekeka omuntu omugaa nti ate Qur'ani erimu abuuza etya kyentegeeza si kuwandiika suula ogiteeke mu waleti si kugamba nti wandiika essuula ogiteeke mu mazzi oganye ofune omukisa Allah tabaraka wa taala yatugamba wa hadha kitabun ekyo ekitabo kye muyina ewaka mu maka gammwe nekyemulaba mu muzikiti si ye Qur'ani anzalnahu mubarakun ekitabo ekyo twakissa nga kyamiki kakati yesiimye eyasoma Qur'ani omwaka mulamba nga lamanzaani eri yamusanga asoma Qur'ani n'atambula omwaka mulamba nga alina rotiini ye obanga alina enkola ye nti nze buli lunaku nsoma peegi kati gwe tugamba sigamba muntu alina Qur'ani waka ng'eri awo mu kasonda amasannyalaze we gagenda n'oleeta akasowaani akatono n'okolerezaako omusubbaawo anti maka ga muki Qur'ani etuddeko buno bugundi obw'ennyimba
siddi si gwe toli mu bino byenjogera njogera Qur'ani ya mukisa etya era kwani liman hafadha alayhi oyo ajekwatako wadawama ala qiraatihi nabeera nga buli lunaku alina kyakola ki nga abeerezaako nga talinda lamanzaani naye nga buli lunaku agamba nga sinnaba kuva waka oluvannyuma lwa subuhi nteekwa okusomayo aya zange bweziti oba peegi omukisa ogumaze oba baraka ozimaze wabula zangeri ki Allah yamanyi wawaana akuteera baraka mu bulamu bwo naye gwe manya nti buli muntu eyeekwata ku Qur'ani n'afuuka mukwano gwayo Allah yagamba nti ekyo ekitabo mubarakun twakissa nga kyamuki kati ate ekisinga okwewunyisa Qur'ani yonna yamuki ya mukisa naye ate mulimu essuula ezimanyikiddwa nga suratul Bakara nti essuula eyo nga yeemu kale oba tosobodde kusoma Qur'ani yokka naye ate suratul Bakara yankizo tekulema okusoma kubanga ekola ebintu bino ebijja wammanga sitaani tayingira mu kifo kirimu mukisa kati yo yenyini egoba ki shaitaani mu mayumba g'abantu oba bitegerekese seeka nze sobola kusoma oyina omukisa omulala kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti musome suratul Bakara kubanga suratul Bakara okugyekwatako erimu baraka ate woogireka ofuna khasara naam obeera ofiiriddwa kinene naye ate amayembe ebiteega emizimu mbyogera mu Luganda kubanga lwetukola ki lwetutegeera tegayingira mu nyumba tuqra'u fihi suratu al-Bakara omukisa gw'oyina gwe atamanyi kusoma Qur'ani ne woogenda ne bagikuteera ku katambi neesulamu ng'esoma nabbi yagamba nti ng'esomebwamu kitegeeza ne bwe baba bagisomeramu buki nga si gwe ogikola ki nga si gwe agisomeramu omukisa obeera oguyina kubanga essuula erimu enkizo nyingi mulimu baraka n'okugoba ebyokoola mu maki mu mayumba. Point number 2 abawandiika Qur'an eyo yongi maze. Point number 2 ani ayagala omukisa tewanika mukono neewuliriza takwa Allah okutya Allah ekikolwa ekyo neweerinda haramu neweekwata ku halali Allah akigabiramu abantu ne babeera nga bafuna emikisa mu maka gaabwe mu mayumba gaabwe ne bizinensi zaabwe. Naam, takwa Allah just okwerinda haramu. Ekigambo kino takwa abamanyi baali bakinnyonnyola bakinnyonnyolanga omuntu okubeera nti oyina engabo ekuziyiza okubuuka olukomera lwani lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nolwekyo Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba nti walau anna ahla alqura amanu, senga abantu beekalaji baali bakkiriza nga Allah we yali ayagala obukkiriza bubeere nga si bashiriku nga bakola mu bipimo ebipimo Allah byayagala. Yogera ne ku haramu omulala nga abakyala baabwe bawoowe. Seeka yatwogera ku bakyala abawoowe n'abatali bawoowe. Mu ddalasa mwennyini mubeeramu omwami atunuulira mukyala we n'omukyala n'atunuulira omwami agati yagaana okuwoowa omusajja mukulu bamuyimbiridde kati ali mu baana bana. Kati omukazi we tubyogerako ng'omusajja agira mpola mpola nga yebbirira amaaso gagwa ku mukazi ng'omukazi amukola bwati. Simanyi oba wano bazze naye mu ddalasa ey'omwaka guli baaliwo. Nolwekyo senga abantu beekalaji amanu baali bakkiriza nga Allah waabyagala mu bikole wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama. Allah yagamba nti abantu abo twandibateeredde omukisa mu bulamu bwabwe naye omukisa ogwo gwandibadde nga guva mu ggulu agujja gutuula mu nnyumba ya buli ki. Nolwekyo baganda bange waliwo ebitusumbuwa seeka waliwo ebintu ebisumbuwa abasiraamu ne beebuuza naye nze banne ekiki buli kyenkwatako kyonna kikola ki kifa buli kyenkwatako kikola ki. Ekituufu kiri nti ansa y'ekyo gw'okirina oyina ezzambi lyolemeddeko yensonga lwaki Allah naye asibye ebiki emikisa ebibyo byesibye lwaki okyayina ezzambi lyolemeddeko
buli wolemera ku zambi ng'olina ezambi lyokola nga ne Allah naye asiba ebibyo. Obujulizi bwaffe obwokubiri ku nsonga eyo eri aya tugimaze nti obukkiriza bumala omuntu Allah okusumululira emikisa n'obeera nga ebintu bibitambula bulungi. Allah tabaraka wa taala yatugamba mu Qur'ani ekitiibwa, waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja, omuntu waakola Allah byayagala amukubira amakubo mu kiseera abantu abasigadde bwe babeera nga enzigi zeggadde gye bayita makhraja. Obuki? Obufulumiro mu lulimi Oluganda. Wayarzuquhu min haythu la yahtasibu, ku nsonga y'emu era Allah n'atandika okugabirira ne mu kiseera wotasuubira nti onoofuna n'okola ki? N'ofunirawo. Baga nti oyo gwolaba yalunda embuzi ne zirama n'atandika kino naye ekirama nga buli ekyakwatako kikola ki? Lwaki? Kubanga omuddu oyo yasalawo okwekuumira Allah, buli kyayagala Allah ng'ogezaako ng'okiyingiramu ng'okikola, buli kyagamba Allah nti kireke n'okikola ki? Mu aya endala mu sura y'emu Allah yaga nti waman yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ku nsonga y'emu Allah yaga nti omuntu waate Allah amuteera obwangu mu bulamu bwe. Ate mu sura y'emu mu aya endala Allah yaga nti waman yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati. Allah ku nsonga y'okumwerinda ne weekuuma ensalosalo ze n'otazibuuka akusangulako obuzambi obutono. Subhanallah. Eyo pointi ngimaze, twakasoma bimeka basiraamu? Wangi? Ekyasoose? Okutya Allah. Tugenda ku kyakusatu. Kaakati tugenda kusoma bitaano zidakiika zaffe nga 3. Ekyokusatu atasmiya. Gwe buli kyogenda okukola soma bismillah. Gwe buli kyowulira nti ngenda kukola ekintu kino soma ki? Bismillah. Senga abasiraamu baali bamanyi obukulu bw'ekigambo nti bismillah, kino kye ngenda okukola kino sinnakikola naye nkikola nkulembezza erinnya lyani? Waliwo muzimu ku adhikaari zisomebwa ku makya n'olweggulo. Nabi Muhammad sallama yagituyigiza natugamba nti omusiraamu kyandibadde kirungi nnyo n'osoma edduwa eno, bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay. Wano nawa nti senga omuntu atandika olunaku lwe n'akulembeza edduwa eyo, Allah amuwa security okuva ku bulabe obuva mu nsi n'obuvaawa. Nolwekyo musiraamu oyagala omukisa ku buli kintu kyoyagala okukola, nimiro oli mulimi ye woba ogenda okulima enkumbi esooka soma ki? Bismillah. Woba ogenda okukola ekintu kyonna soma bismillah, kubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba kullu amal, buli mulimu gwonna talina mulimu gwe yalekayo lam yabda'u bismillah, ogutaliiko ki? Ogutaliiko basmala, fahuwa abtar, omulimu ogwo gubeera teguliimu baraka, maqtu'ul baraka, tegubaamu ki? Nolwekyo abanoonya emikisa ewa jjajja fulani, ewa seeka omusomi w'edduwa, ewaani mu ginoonyeza wakyamu, omukisa guli mu kamwako. Gamba nti bismillah ku buli kyogenda okukola ki? Soma bismillah ng'ogenda okulya. Samillaha wakulu biyamini. Goloza lwaki baemfasayizinga nnyo bamaseeko basomesa okutandika ne basmala? Naam, woba ogenda okwebaka osoma otya? Wangi? Owulira nti era linnya lya Allah nerisooka, kati basmala egoba n'ebizibu ebibeera mu kintu ky'oyingiramu senga obeera ogikoze eki? Ogitandisizza. Nsonga yakumeka basiraamu? Yakusatu. Ensonga yaffe ey'okuna kitegeeza tubuze ensonga 2. Tubuze ensonga mmeka? Naye ng'ekituufu zo nnyingi, naye ku lw'obufunda bw'ebiseera waliwo abaami nga yalina otutegekera mukyala we futaali era ng'ali wano ali ku bunkenke. Kati twagala tuta abaami abo bagende bateeketeeke nga olunaku leero lwa mwami, jjo lwabadde lwamu ki?
omwami waba wali wanawanike ku mukono nga leero yahe futali wo tusoke tukute bino ebisigadde tujja bikuweereza tewali naam musiraamu yeggwe mpulidde mukayanamu awo kakati ensonga eyokuna ayagala omukisa ndabanga eno wenagireka kuba ziri ensonga 16 as-sahur daaku okulya daaku abasiraamu bayina omukisa togulabanga bayina omwezi mulamba katugambe nti ennaku 329 nga buli lunaku bayina akaseera nga kakweyolera barakati oba mikisa agenda okukeera olunaku okuyingira olunaku lw'obuzidde okukya nga yayoddedde emikisa paka ate era enkya ku ssaawa ezo ng'omukisa gumutambulirako baga nti musiraamu oyina ekisima si bwe batu mu lulimi olwabe bagamba kakati ayagala ebisima daaku obudde bwaki nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba atya seko nompayo ya salona omuntu wansomera hadithi eraga nti daaku walimu omukisa mu bakyala bagenda kuwa ya salona ani amanyi hadisi egamba mukulya daaku mulimu omukisa Alaikum salam wa rahmatullah. Sebo gwe musoyi tawulidde bulungi weguli barakallahu fikum barakallahu fikum abakyala b'ekalagi simanyi oba n'abasoma ebintu ebyo by'ekalagi abatta ebibuuzo ebyo mawanda ojja kutubuulira bayinza okuba beeri emukono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. An Anas bin Malik radiyallahu anhu atugamba nti yagambaka Allah sallallahu alaihi wa sallama itasaharu fa inna fi suhuri barakan. Yagambaka wa Allah nti mulye daaku kuba mazima mukulya daaku mulimu omukisa. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Yasaruna ogitusonyiye oba ojagala. Oli wawa ne kalaji? Wanji? Oli wawa? Abantu be banga temubuulirirwa kyobulaba okuganye okugira kale insha Allah. Barakallahu fikum. Bantu be nantabuulirirwa nantabuulirirwa Amiru nantabuulirirwa nakifuma boti seta nantabuulirirwa point ebadde yakumekeeyo tweyanziza bannange okusinzira ku hadisi gye muwulidde akaseera ako okutuusa enkya era kaseera ako omusiraamu waazuka n'alya daaku ayambala omukisa n'atambula nagwo olunaku lwe paka waddamu okulya ki akazindalo kakomewo insha Allah bitegerekese. Ate daaku eyo byebimu ku nsonga nam ezitwawula ku kusiiba kwa madiini amalala. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti al-fasl baina siyamina wa siyamu ahli al-kitab. Ejjiji eryawula okusiiba kwaffe n'okusiiba kw'abali abaweebwa ebitabo ebyakulembera aklatu as-sahur, kwe kulya ki mbeegayiridde musiraamu daaku newoba osobola kuzuukuka n'onywa bunyi ku mazzi togezangako n'oleka omukisa. Abantu banoonya miki? Abasawo Abaganda
balidde ssente ku bantu abanoonya emikisa mu bizinensi, mu bufumbo, mu buli kimu kyonna. Naye gwe free of charge eno woolya ate woofuna omuki, naye eno nsobi. Newankubadde daaku erimu omukisa, naye eno nsobi ate omukisa guyinza ovaamu. Singa seeka tugambye tutabuliremu ku bavubuka, singa omuvubuka agenda kuwa chapati, tuli mu kuteekateeka daaku, batugambye alimu omuki, omukisa, n'agamba owa gundi njagala amajaana ne chapati 4. Siikiramu emboga, teekeramu obutungulu n'ennyaanya, n'ateekateeka n'ekifulashika ky'obuugi kya bikopo 6. Twafunye omukisa katusomesezza nti ddaako erimu omuki. Kati omusiraamu budde bwakiro bwampeewo bunnyogoga, n'ajjako essaati n'agiwanika kasumaali, kitegeeza agenda kutuuyana n'eddaako. Kubanga hadiisi yagisomye, ajati yasomye hadiisi nti ddaako alimu omuki. Omusiraamu n'alya n'atuuyana, n'atuuka okukutama bw'ati okusaala fajiri ng'obuugi buyika, kuba buba busembedde wano. Nedda bassebo anoonya muki, omukisa. Newe kabanga koolidde katono guba gukola ki, gubeeramu. Abavubuka endya mugikendeeze yaddaaku, newankubadde erimu omukisa, naye tulye nga tukola ki, nga twepimira. Ekisembayo yesher ayuwa barakallahu fik. Waliwo omusiraamu yambuuzizza jjo, seeka kati newe siddamu kuzuukuka, newe siddamu kulya daaku, siina musango. Ne mubuuza daaku w'omulya ssaawa mmeka, naŋŋamba amulya ssaawa ezi, amulya ssaawa 2. Kati seeka ngambye entangaazeemu abasiraamu bano naddala abavubuka baffe bamanye sahuru budde kyobwo bwe buliwa. Kakati obudde obuyitibwa sahuru, ibaada zaffe zino zonna ezisinga bazituuma obudde mwe zibeererawo. Oba bitegereka, magharibi tolowooza nti nno yeswala, wabula bwe budde bwe tusaaliramu dhuhuri, oba bitegerekeka ne dhuha, nga buli gwe kyowulira ibaada we bagituuma kibeera kiseera kyayo, bitegerekese. Kati neeno ibaada bagituuma erinnya ly'ekiseera kyayo sahuru, ze ssaawa ezitandise 9, 10, 11. Abamanyi bagamba nti ekigambo sahuru ekyo kyava mu nsibuko yaakyo mu kigambo sihiru, kubanga mu budde obwo n'abalogo bakoleramu nnyo ebikolwa bya kiki, byakabwa kaganda kuloga. Wakutu sahuru, obudde obwo bwe budde bw'eddogo, abantu mwe basinga okukolera eki, ebikolwa by'eddogo. Abafuuyi b'emmindi, waliwo yali afuye ku mmindi, lilla nga totulimba nga wagivaako, wanika omukono wabita neweene bagenda kuwa yasaruna ikhlaasu aseeka kyava osomesa. Allahu akbar. Abasiraamu beekalagi tebafuwanga ku mmindi, tusaba Allah w'ekitiibwa bateeremu baraka. Kakati basiraamu, obudde obwo ssaawa 9, 10 nabwo busiŋŋanamu amadaala. Omuntu alidde ddaaku ku ssaawa 11 ate teyenkana na wa 19. Buli gy'okoma ogikeereya gy'okoma okubeera nti ate ogifunamu empeera ki nnyingi, oba bitegerekese. Kuba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabuuzibwa nti kam baina alfajiri wa sahur, wakati wa ddaako ono ne swala yandibadde ki? Sahaba yabuuzibwa naga nti twagiryanga mu kigero kya kusomeramu aya ya 10 ameka, naye si aya zino ez'okukubirira ennyo ng'omusomi asoma mpola mpola aya nga 10 ameka. Kitegeeza obujulizi obwo bulaga nti ng'obudde bukoze eki, obusembayo. Naye omusiraamu alya ddaako ku ssaawa 8 n'addawo ne yeebaka n'emugoya paka ssaawa ezi, aba afiiriddwa kiwammaawo mu makkati.
yalidde eddaaku neemugoya neyeebaka paka saawa ezi n'azuuka aba afiiriddwa ki? Naam, aba afiiriddwa ki? Ani alina ansa? Naam. Aha, yalidde eddaaku n'afuna baraka ya ddaaku ate n'afiirwa ibaada eya faradha. Babitegerekese olw'okuba yazuukusa anoonya omukisa gwaki? Gwa sahur. N'ekyo kirungi nnyo tugirye ng'obudde bukoze eki? Nga bugendereddemukko. Babitegerekese. Ensonga esembayo ate nga naye ekwatagana n'omwezi guno ogwa Ramadaani ye Laylatul Qadiri. Laylatu al-Qadir kyekiro ekyaki? Ekyomukisa. Ekyo ekiro kyakugera ate kiro kyamuki? Kakati basiraamu ababadde banoonya emikisa ndagiriraako gye wagenda. Ani akola mu katale wano? Nga gwe okolera mu katale? Tuyinawo omu ne sheekh ono n'oli obuuli siraamu obadde owanika gwatunula emabega ajati muto gwe. Kale oyagala okukolera mu katale oliwo otandise okukola insha Allah. Naye mu katale waliyo enkola. Omudaala gwe balaba nga gutambula bulungi banno bano automatically tebakibabuulira. Bakakasizaawo nti omusawo wo akola. Era waba batalina nsonyi bajja ne bakuba akamaliaga nti owange nange ntwalaako gye wakola ki? Mu katale teriyo bya Mungu basawo. Gwe koba n'okutundiriza nga abantu bonna bayimidde ku mudaala gwo nga bangi omala ono oli eddako agati oyo mudaama. Abo badaama ssebo Abaganda agammwe ge manafu ne amawanga gatwetolodde wano bagatya bagati amaduuka kasa gabeeranga nago nga mangi kabeera kaki? Kubanga ekikola akatale yekuŋŋaanyizo y'abaki? Y'abasuubuzi. Kaakati tufunye ekiro ekiyitibwa ekyaki? Kyekigenze ku namba mmeka? Namba 5. Buli anoonya omukisa guli mu mwezi ogwa Ramadaani ekisookera ddala gwonna senga tubadde bakumalayo omwezi guno gwonna gwa mukisa. Naam, waliwo hadisi yaffe gye baatusomeranga ffe kwe twakulira enfu awaluhu yeyarenga rahma oba magfira. Magfira yali eyokubiri. Awaluhu rahma wa awsatuhu magfira wa akhiruhu itqu. Aywa, hadisi yagambanga bweti ennaku 10 erisooka byakusaasira. Naam, eryokubiri byakusonyiwa, eryasembangayo letugenda okuyingira nga kumaamula nsingo z'abayingira mu muliro babateeke muki? Mu jjana. Naye ffe tugamba nti okuva ku lunaku olusooka okutuuka ku lunaku olusembayo rahma, kusaasira, kusonyiwa na kujja bantu muki? Kakati guno omwezi gwa mukisa. Naye on a special case ekiro ekyaki? Ekya Laylatul Qadr. Allah yagamba ku kyo inna anzalnahu, twagissa enki. Kubanna bagambye Qur'ani kitabo kya muki? Obujulizi obwokubiri bukomyewo nga Allah agamba nti inna anzalnahu fi laylatin mubarakan. Qur'ani eno twagissa yo yennyini ya mukisa ate yakkira mu kiro ekyaki? Ekyomukisa. Babitegerekese. Qur'ani Allah yagissa mu mwezi ogwa Ramadaani mu kiro ekya Laylatul Qadiri ate nga kya mukisa nayo yennyini ya muki? Ya mukisa. Kitegeeza omuntu ebadde eyekwata ku Qur'ani ayodde omukisa gwayo kubanga buli nnaku abadde nga agisoma. Kati ate Allah n'amutwaliriza n'awangaala mpaka ku Laylatul Qadr. Abasiraamu baagala nnyo okugatta ekintu ekyo. Lwaki bagamba nti Qur'ani yakka mu kiro ekya Laylatul Qadr ate nga bagamba yakka ku nabbi emyaka 20 emeka? Emyaka 20 emeka? Mu bufunze ennyonze kanti bagattiremu abanakitegeera. Qur'ani yakka mu kiro ekya Laylatul Qadr
mu mwezi ogwa Ramadhaani okuva mu ggulu ery'omusanvu ku kuŋŋaanyizo ly'olubaawo olukuŋŋaanirako ebitabo bya Allah, luteekebwako ebitabo bya Allah ebitukuvu, n'agiteeka ku ggulu ly'oku nsi mu kiro ekya Laylatul Qadiri mu mwezi ogwaki. Kaakati awo yava ng'ekka ku Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam emyaka 23 ng'ekka mu biki, mu bitundutundu, naye yakka yonna mu kiro ekya Laylatul Qadiri mu mwezi ogwaki, ogwa Ramadhaani. Kaakati nga mmaliriza, omusiraamu anaava mu nsi n'ayingira kabuli nga tafunye mugaso, nga taganyiddwa mu bubaka oba na mu package Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yajja nayo, oyo akole ekiraamo kyagambe nti bannange nze wembanga nfudde, we bansimiranga ekinnya bateme emiti gy'agasiya. Ani amanyi omuti gw'agasiya? Omuti gw'agasiya bagumbikkeko akabonero akalaga nti nange ndi gasiya, nga tosaana kukubikako ttaka lyaffe. Omusiraamu ggwe ali wano ampuliriza n'ataliiwo, oyina ebintu bino bitaano, nga senga ebintu bino bitaano obeera obiteebye bulungi, ogenda kuyingira ejjana okujjako ng'onooba ogaanye. Ekisooka, Allah yatusindikira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga yenna ali mugoberera nakkiriza bye yagamba n'amugoberera, oyo yeesiimye, ate nga ye kabaka w'abaki, w'abannabbi bonna. Ekyo kimu. Nabbi tumuyina, agenda kuwolereza abantu bonna, naffe agenda kuwolereza abantu ba umma ye. Kooligeza n'omusubu oyo genda kuwanga, tosimanyi owengatto ono edda yalinga kye mu Baganda ne bakugamba nnyo genda kuwaaki, sikimanyawo sikazuulanga, naye bagati gwe olemwanga nabbi genda kuwaaki. Tusigaza bimeka? 4, si bwe kiri? Allah n'atuwa omwezi ogwa Ramadhaani nga ye kabaka w'emyezi gyonna, n'aguwaffe abantu ba umma ya Nabi Muhammadi, kwenenya, kusonyiwa, kubawa birungi ebifumbekedde mwezi ogwa Ramadhaani. Tusigaza bimeka? 3. N'atuwa ekiro kikabaka w'ebiro byonna mu mwaka. Mbagambye ntandise ne kabaka w'abannabbi bonna, Nabbi Muhammadi waffe, ne tufuna omwezi ogukulira emyezi gyonna mu mwaka, gwe mwezi ogwaki. Ne tuzzaako ki ekyokusatu, ne tuzzaako ekiro. W'okolera mu ibaada obeera osinga omuntu agikoledde emyaka emeka? Emyaka 80 mu emeka? Ne kibeera ng'ekiro ekyo kyaffe abantu ba umma ya Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Tugende mu maaso. Allah n'atuwa ekitabo kino Qur'ani nga ye kabaka w'ebiki, w'ebitabo byonna ebyava mu ki, mu ggulu, kiri waka buli omu akirina mu maka ge, ekiraga nti ono musiraamu, osookera ku Qur'ani awo. Tusigazayo bimeka? Kimu. Allah n'atuwa olunaku lwe bayita kabaka w'ennaku zonna. Oli abadde kabaka wa myezi, si bwe kiri? Ne tufuna kabaka w'ebiro, si bwe kiri? Ne tufuna kabaka w'abakabaka bonna, Nabbi Muhammadi, si bwe kiri? Ne tufuna ki ekirala? Ne tufuna kabaka w'ebiki? Kati tuyinawo kabaka w'ennaku gwe bayita yaumul jumaa. Olunaku lwaki? Lunaku lwaffe. Buli kyenjogeddeko kirina enkizo, emirembe giri gye gitaafuna. Kati kyembaga nti omusiraamu ebintu 5 ebikulekanga, gwe kola ekiraamo ogambe nti bannange nze temunziikangako ettaka, bantemere gasiya bambikkeko, kubanga naawe oba ofuuse ki? Gasiya. Ebyo ebintu ebi Juma, Laylatul Qadr, Shahru Ramadan, Qur'an, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, kooligeza n'obikwata bulungi bwoti, ogenda kwesiima olunaku lw'oligenda osisinkana Allah. Seeka mbadde nsaba okusinziira ku biseera ebifaanana pakeji yaffe ebeere ng'ekomaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.